Popin Media. Basatu, bana, batanu, mukaga. Asatu mubiri, asatu musatu, asatu munya, asatu mutanu, asatu mukaga, asatu musanvu, asatu munana. Erinnya lyange nze Namata Immaculate. Observation yange mu kalulu kano ekisooka kali unfair. Kalimu a lot of indiscipline, particularly with the incumbent. Wabaddewo obutafollowing guidelines. Guidelines zabadde zigamba kutandika kusoma mannya ku ssaawa 4, then ssaawa 6 kubeera okulonda. Naye mu bifo ebimu nga Kisawo, actually most places of town council, okulonda kubadde ku ssaawa 4:4, and the incumbent n'atandika okusika abantu nga bajja from one polling station to another. Ekijjiddeyo ddala ekifaananyi eky'obutali bwenkanya bwa kalulu ka primary za NRM. Ekirala, maybe what I can say about this, my party, national party chairman, still has a lot to do. Kubanga ebimu ku byamutwala mu nsiko bwe kibanga si kye kimu ku byasingira ddala, kwali kubba kalulu ka mujja kinaana. For that case therefore, nze ndabira ddala ng'okujja mu primary za NRM, it is a waste of time, it is a waste of money, and I assure you ne NRM egenda kuluzinga nnyo mu bululu obusembayo. Lwaki? Mu kalulu ka Electoral Commission lwaki egenda kuluzinga? Kubanga enzibukanya gyeddukanyaamu akalulu ka primaries eri too backward. It is not democratic at all. In fact, if I were Tango Doi and his registrars, nandibadde designing. Precisely that is what I have. Because we come in because that is our party, we waste money and time, we even waste our legacy. Okitegedde? Otunuulira omuntu nga situla abantu nga baleeta nga talina mwayinza mugambako. Security engeri awo emuromansi nga buromansinzi, you know. Kakati opponent wange simanyi byayogera abijjeewa. Naye nze ndowooza buvunaanyizibwa bwe okuteekawo buli wamu abakuuma obululu bwe. Okiba kyamulemye ate ogwo si musango gwange. Bunafu bwe. Andi obunafu bw'alina kwenenyanga ye, ndowooza n'abo baakolagana nabo mu nkambi. So far akalulu katambula bulungi. Mpozi bannaffe abadde bagamba nti ffe tuli babbi ba bululu ate be babadde baagala okutubba wano akalulu. Naye akalulu kabadde ka mirembe, akalulu temuli muti ya gaasi. Njagala kwebaza bannakayunga olw'okujjumbira okulonda. Era njagala kwebaza NRM olw'okutegeka akalulu akalungi akali free and fair.